Olwaleero ekibuuzo kino katukibuulize ddala Yesu yennyini. Owange Yesu, oli mwana wa Katonda? Yesu ayinza okuba taliiwo, tuyinza okuba tetumulaba, naye ebyawandiikibwa mu njogera ya Yesu ng'ayanukula ekibuuzo kino. Waliwo abaabuuza Yesu nga baagala ababuulira amazima, ddala Yesu mwana wa Katonda? Kubanga abantu baali bamuyita omwana wa Katonda. Abantu ba Katonda mwenna. Bwana Musiraamu, okyalina ebintu bingi by'osobola okusomesa basiraamu banno ebibayamba ate era nga biyamba n'eggwanga. Kubanga neewuunya abasiraamu engeri gy'ovaayo osomesa abakristaayo bayibuli gy'otakkiririzaamu, naye ng'okyalina abasiraamu banno nga naawe kennyini okyagenda emmanju n'amazzi n'okwata mu bubi nga toyina tippi ku mulembe ogufaanana bwe guti. Neewuunya nti mukyalina obusobozi obukwata mu bubi n'omala n'okwata mu kamwa nga tokozesezza sabbuuni, kubanga nabbi yabasomesa nti sabbuuni oba amazzi agalimu sabbuuni gatta wuzu. Naye naawe oyimiridde mu kamera kubanga watintinze ebirevu, oyagala kusomesa abakristaayo bayibuli, oyagala kubayigiriza Yesu kubanga munnaffe ate gwe yatintinze ebirevu. Naye njagala kuteeka mu kiraasi nkusomese, bw'onoogaana okuyiga kubanga mwabamu temuli baakuyiga, mufiirira kasente k'Abawarabu ke babawa okutyoboola bayibuli n'obukristaayo. Kati kankukozese ng'olubaawo nsomese banno waakiri wanaabaawo ayiga. Mpuliriza bulungi bino wammanga obitegeere. Mukama waffe Yesu mu bayibuli muno mwolaba ayitibwa amannya mangi era ayogerwako, naye kennyini yeeyogerako mu nnyiriri za bayibuli enkakafu, mu mannya ag'enjawulo, mu bintu eby'enjawulo era nga birina amakulu. Tobuukira bubuukizi bayibuli n'ogisoma ng'asoma Qur'ani. Eno si Qur'ani. Musiraamu, eno si Qur'ani, eno si barazange. Tosoma ng'asoma hadiisi, osoma ekitabo kya Katonda ekyawandiikibwa nga kiruŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Kati wuliriza bulungi. Ku mannya 10 Yesu g'ayina mu bayibuli n'okusoba, ŋŋenda kuwaako amannya 16 nga Yesu mu bayibuli bagamuyita era nga gayina amakulu gaako. Wandiika bulungi gwe Musiraamu. Ekisooka, Mukama waffe Yesu ayitibwa omwana gw'endiga. Ojja kusoma Yokaana essuula esooka olunyolo 19. Kati gwe bw'onoowulira omwana gw'endiga ojja kulowooza nti endiga ye yamuzaala kubanga tomanyi. Naye bw'onootuula tujja kukusomesa ng'oyagadde okuyiga. Ekyokubiri, bwe tusoma mu Yokaana essuula ey'omunaana olunyolo 12, Yesu ayitibwa omusana gw'ensi. Kati gwe bw'onooba tomanyi ojja kufuluma ogenda tolaba Yesu gwe musana ogwo gwe mulaba mu bbanga, kubanga okumanya kutono naye okwagala kungi. Erinnya eryokusatu ayitibwa Rabbi, ekitegeeza omusomesa. Ekyo ojja kukisanga mu Yokaana essuula esooka olunyolo 38, nakyo kirina amakulu ag'enjawulo. Erinnya eryokuna ayitibwa omugaati ogw'obulamu. Yesu yayimira n'agamba nze mugaati ogw'obulamu. Kati mu ntegeera y'Obusiraamu etema empale, ajja kudduka emisinde agende mu dduuka agule omugaati agambe nti kati nina Yesu. Kubanga bambi okutegeera kwabwe ebyawandiikibwa awo we kukoma. Ojja kukisanga mu Yokaana essuula ey'omukaaga olunyolo 35. Bwe tunadduka emisinde ojja kusanga Yesu nga yeeyita era nga bayibuli emuyita omwana wa Katonda. Ojja kukisanga mu Matayo essuula 16 olunyiriri olw'16, Yesu ng'ayitibwa omwana wa Katonda. Kaakati ndowooza okitegedde. Era ojja kusanga nga Yesu Kristo mu kitabo kya Luka essuula ey'omwenda olunyolo 35, Yesu ayitibwa omwana wa Katonda omwagalwa. Omwana wa Katonda omwagalwa. Ngambye Luka essuula ya 9 olunyolo 35. Ojja kumusanga nga Yesu ayitibwa kabaka wa bakabaka. Mu Timoseewo ekisooka essuula ya 13
okuva ku lunyiriri essula y'omukaaga Timoseewo kisooka essula ya mukaaga okuva ku lunyiriri lw'13 mpaka ku lw'15 ojja kusangawo nga Yesu bamuyita kabaka w'abakabaka era omwami w'abaami yafuga bakabaka bonna ye mwami w'abaami gwe kasita ogamba nti ono mwami Yesu ye mwami w'abaami ekyo ndowooza kitegerekese bulungi ojja kumusanga nga Yesu ayitibwa Alufa ne Omega eryo linnya lya 8 bamuyita Alufa ne Omega ekitegeeza entandikwa era enkomerero ye kubikkulirwa essula esooka olunyiriri olw'8 ndowooza ekyo kitegedde bulungi ayitibwa omutabaganya Yesu mu Bayibuli ayitibwa omutabaganya era bw'ogamba nti mutabaganya oba otegeeza Yesu ye Bebulaniya essula ey'omwenda olunyiriri lw'15 era ojja kusoma ne Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano ye mutabaganya w'abantu ne Katonda ekyo ndowooza kitegedde bwe tunaagenda mu Bayibuli Yesu ayitibwa kigambo kya Katonda mu Yokaana essula esooka n'olunyiriri olusooka bamuyita kigambo Yesu ayitibwa kigambo ekyo ndowooza nakyo okitegedde bulungi bw'onoosoma erinnya ery'11 bamuyita amazzi ag'obulamu amazzi amalamu amazzi ag'obulamu bwe tugamba amazzi amalamu tetutegeeza gano gonywa ag'okuluzzi oba g'ogula mu dduuka ono Yesu mazzi ga bulamu bw'omufuna mu bulamu bwo akuwa obulamu obutakoma ojja kukisoma mu kitabo kya Yokaana essula ey'okuna olunyiriri olw'10 Bayibuli bwetyo bwemwogerako erinnya ery'12 ye muzabbibu ogw'amazima Yesu ayitibwa omuzabbibu ogw'amazima kati bw'oba totegedde ojja kubuuka emisinde osanga emizabbibu mu Bawarabu ne mu nsi endala ogambe kati ntuuse ku Yesu n'ekiyina amakulu ag'ebuziba ge tujja okusomesa bonna oba yagadde tugakusomese ojja kusoma mu kitabo kya Yokaana essula y'15 n'olunyiriri olusooka Yesu gwe muzabbibu ogw'amazima tugende mu maaso erinnya ery'13 ye empologoma y'ekika kya Yuda Yesu bamuyita empologoma ey'ekika kya Yuda Yesu bamuyita empologoma ey'ekika kya Yuda y'ensonga lwaki bwe bakwata abasajja ne babasuula mu mpologoma tezaayinza kubalya kubanga empologoma y'ekika kya Yuda yali ayingidde mu mpologoma nga tezisobola kubalya kubanga ye empologoma esinga empologoma zonna ye kubikkulirwa essula ey'okutaano n'olunyiriri olw'okutaano ekyo mmanyi okitegedde bulungi ye munyenye ey'enkya Yesu Bayibuli emuyita emmunyenye ey'enkya oyo ye kubikkulirwa 22 olunyiriri olw'16 ekyo mmanyi okitekedde Yesu ye kkubo n'amazima n'obulamu ekyo nakyo limu ku linnya lye kati gwe bw'osanga ekkubo tebategeeza ligenda Makka bategeeza ekkubo ery'obulamu Yesu lye kkubo n'amazima n'obulamu ye Yokaana essula y'14 n'olunyiriri olw'6 wandiika ebiwandiiko ebyo bw'oddangayo okuwakana nga mmanya nti oliko emizimu era nga bwe gikuliko Bayibuli esomesa bweti mu erinnya ery'16 erinnya ye mwana w'omuntu ky'obadde oyogerako kati ekyo kye njagala nkusomese kati nkute Bayibuli nkusomese bulungi nkuteeke mu kiraasi nkusomese bulungi toddangayo kubuukira Bayibuli eno muyina ebyokusomesa bingi mugende musomesa abakazi okufumbirwa amajinni nalyo gumu ku musomo gyammwe musomese okuwasiza mu ntaana ebyo bye musobola bino temubisobola kati lwaki Yesu ayitibwa omwana gw'endiga lwaki Yesu namba lwaki ayitibwa omwana gw'omuntu lwaki Yesu ayitibwa yeeyita omwana w'omuntu kati kino mmanya kino wammanga ekisooka lwaki ayitibwa oba yeeyita omwana w'omuntu yali atuukiriza bunnabbi obwamuwandiikibwako mu kitabo kya Danyeri essula ey'omusanvu olunya olw'13 mpaka ku 14 kyali kyamuwandiikibwako yali ateekwa okukyeyita kubanga atuukiriza obunnabbi obwo soma nange Bayibuli muŋŋambye Danyeri 7:13 nendaba mu ebyo bye nayolesebwa ekiro era laba ne wajja omu yafaanana omwana w'omuntu n'ebiro eby'omu ggulu nagira ddala eri omukadde y'akamala ennaku ennyingi ne bamusembeza mu maaso ge bonooba oyagala kumanya ekyo ogenda kusoma mu kitabo
ekyokubikkulirwa essula esooka olunyiriri lwa 7 osome n'olunyiriri lwa 13 osome essula ey'14 n'olunyiriri lwa 14 ojja kulaba ani oyo eyajjira n'ebire bamuyita Yesu Kristo. Ekyo ndowooza kitegedde. 14 n'aweebwa okufuga n'ekitiibwa n'obwakabaka abantu bonna amawanga n'ennimi bamuweerezenga. Okufuga kwe kwe kufuga okw'emirembe gyonna okutaliggwaawo n'obwakabaka bwe tebulizikirizibwa. Okitegedde? Obwakabaka bwa Yesu tebulizikirizibwa naye ng'ate agenda kufuga ensi yonna. Ye Matayo essula ya 28 olunyiriri olw'18. Yesu bw'amala okuzuukira n'agenda mu ggulu bwe yakomawo n'alyoka aga nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne mu nsi. Yesu yalina obuyinza obw'omu ggulu n'obw'omu nsi. Ekyo kimu lwaki yateeka okweyita omwana wa Katonda, kubanga kyali kyamuwandiikibwako. Ekyokubiri, Mukama waffe yeeyita omwana w'omuntu. Lwaki? Kubanga bassebo ne bannyabo bwe tusoma mu Bafiripi essula ey'okubiri olunyiriri olw'okutaano mpaka ku 7 Bayibuli egamba nti Kristo Yesu bwe yasooka okuba mu kitiibwa kya Katonda teyatwala kintu ekyenkanankana ne Katonda, naye yeggyako ekitiibwa bwe yatwala engeri y'obuddu n'ayambala ekifaananyi ky'abantu. Y'ensonga lwaki yazaalibwa omukazi. Yazaalibwa omukazi nga zze afaanana abantu alyoka anunula abantu okuva mu kibi. Singa yajja mu kitiibwa ky'eggulu twandigambye nti ffe tetuyinza kuwangula kibi, naye Yesu yajja ng'atufaanana n'amala emyaka 30 n'abatizibwa. Bwe yamala okubatizibwa n'akola minisitule y'emyaka 3. Bwe yamala n'afa n'azuukira n'alinnya mu ggulu n'akomawo ng'atuteyo omusaayi gw'omwana gw'endiga gwe twasomyeko mu Yokaana essula esooka n'olunyiriri lw'19 era n'agenda nga kabona. Kabona ojja kumusomako mu kitabo ky'okubikkulwa essula emu ndowooza olunyiriri lwa 5 mpaka ku 7 awo. N'atuuka mu ggulu. Bw'atuuka mu ggulu n'awaayo omusaayi n'amala n'akomawo. Bwe yakomawo n'amala ennaku 40 ng'ensi emulabako. Ennaku 40 ebyo ojja kubisanga mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essula esooka okuva ku lunyiriri olusooka n'okweyongerayo awo. N'amala Bayibuli egamba nti n'asitulibwa n'atuula ku mukono ogwa kitaffe mu ggulu. Kati ate ekisinga okuneewuunyisa kye kino nkugambye Yokaana Bafiripi 2:5-7 yeggyako ekitiibwa. Mu Yokaana essula y'omunaana olunyiriri lwa 54 Yesu ayogera ebigambo bino wammanga nti bwe neegulumiza nzekka okugulumira kwange kuba kwa busa. Angulumiza ye Kitange mwe gwe mwogerako nti ye Katonda wammwe. Yamugulumizaawa? Matayo essula ey'okusatu Yesu bw'amala okubatizibwa. Bayibuli ega nti n'ava mu mazzi bw'ova ku lunyiriri 13 okuka wansi. Eddoboozi ne liva mu ggulu nga liga nti oyo ye mwana wange gwe nsanyukira era gwe njagala ennyo. Eddoboozi teryava wa Muhammadi kubanga ye yali mu ntaana. Eddoboozi teryava wa Allah kubanga yali mu kayumba Kaaba kali ak'e Makka. Eddoboozi lyava mu ggulu. Mu ggulu bwe tuba tusaba era tugamba kitaffe ali mu ggulu. Eddoboozi gye lyava. Era ojja kusoma mu Yokaana essula ey'17 olunyiriri olw'okuna paka ku 19 ojja kulaba nga Yesu ye yennyini ayogera n'aga nti Kitange kaakano gulumiza omwana wo nga naye akugulumize era nzizaayo mu kitiibwa kiri kye nnali naawe ng'ensi tennabaawo. Yesu yaliwo nga n'ensi tennabaawo. Kati gwe atakimanyi bambi musajja wattu gy'otembedde Rasulu Muhammadi sallallahu alayhi wasallama eyafa n'amala ennaku 3 mu magombe ku nsi nga balowooza anaazuukira. Bagenda okumuziika ng'atandise okuvaamu olusu. Balowooza naye asobola okuzuukira nga Yesu bwe yazuukira. Naye yeebazibwe kabaka wa bakabaka. Naye yeebazibwe omwana gw'endiga. Naye yeebazibwe omulokozi waffe. Naye yeebazibwe oyo omunene. Naye yeebazibwe ekitiibwa ky'amawanga kubanga ye bwe yafa amagombe tegaayinza kumukwata. Oyo gwe twogerako. Bwe twogeranga ku Yesu abasigadde temwogera. Abaalubaale temwogera. Aba Muhammadi temwogera. Nga twogedde ku Yesu temuddangamu kwogera mmwe abalina lubaale abalina Muhammadi.